tuli mu nsi eya social media ng'omwana owa senior 1 ali mu kwajulinga n'omusajja professor. Tuli mu nsi eya social media ng'omwana asula mu muzigo gw'emitwalo 10 nga n'engoye akyaziwanika ku lusumaali n'agenda okugyayo t-shirt nga wano yakoze akakundi ng'ali mu kuvuma Kenzo. Nga bw'atalina magezi ekisiro ekinzo kibola tebalina magezi. Tuli mu nsi ey'abantu okulowooza nti twenkanankana naye ensi giyige bw'oti. Era bangi bavuddeko ng'ekibajjeeko be bantu abo nze nyina gwe nagamba nti nga tunabakwanukula muntu oyo akuvumye bwe ba TikTok ng'olina emitwalo 50 genda okebera akawunti ye kikwewunsi ojja nagisanga ng'eri mu private ojja mumusanga nga following abantu 1000 nga following ba 7 yeetaaga okumalira obudde bulungi. bw'oba ng'oli ku Facebook ng'omuntu oyo akwogoloza kivula ati balina magezi basirusiru abo nga tonnamuddamu genda okebere Facebook account ye ogenda mulaba mugago ye nga zino t-shirt ng'ekitogi kifaanana kyokka wano wafaanana wokka nga t-shirt ya bibombola nga 5 baagatta ebiberu naye ali ku musajja avuga benzi avuma. Ekyo kyolowooza nti ge magezi abo bolowooza nti basiru gwe gwoyita amagezi kyekikumidde mu eyo embeera buli gwe bwoyita obusiru bwabwe n'obutamanya ge magezi ge balina ensonga lwaki bakusinga Farida tewali muntu gw'osinga ng'akusinga amagezi. Mwami amu yakyogeddeko ekyo teri mugagga musiru aye teri mugezi mwavu webale nnyo gwe bwokera ku makya n'ogamba mbu oyo omusajja mugagga oyo musajja mugezi nga mwavu yagaggawala amagezi n'agaliko emabega kitya yagaggawala atya nze kakati eyo golaba n'abagagga abamu betugamba mbu simanya kati oyo nze mutegeerera olimba okimanyi nti abagagga bayamaze dde okusalawo najja neyeefuula akwebuuzaako osobole okufiiringa comfortable mu kampuni ye kino kyaffe kakati mbadde ngamba olaba otya kino mbadde njagala kukola nsobi tukole bwe tuti nti ekyo kijagaana naye nga kyakuvuga akuzzaamu kyenyini kyakoze eki ate kyeyogera kituufu naye ate ono omukozi tumukoze tutya akufiiringisa comfortable mu kampuni naye tolowooza nti gwamutegeerera tewali muntu nga kukozesa ng'omusinga amagezi. Era gwe bwoyita obugezi bwo nti byo kampuni ebyo bwabikola kubanga wabisoma olina degree olina PhD olina masters ate yentegeera yentono nti aga amagezi gossa mu kampuni yamulwakirogakolamu eyo kati ng'ogamba sinti togayina naye gakozese gakuyamba okusingako bwe gakuyambeka. Thank you. Kakati tewali muntu ng'akuli wansi gw'olina kuddamu alina kuddamu gw'olina bo beetegefu okuddamu bo yensi tuli mu nsi nga bw'obeera mu kkubo ng'emmotoka ziri 10 naye ng'abantu 2 batamiivu si balina kubeera ku kkubo naye nga waliwo ekikyamu ekibali ku bwongo kitegeeza ki nti tuli mu nsi ng'oli mu kutunka n'omuntu alina ebizibu bye nga bamugoba mu nnyumba muli mu kwekuba alina agazibu ge gwe mwenge oguli ku kkubo mwewale. Tuli mu nsi nga bw'olaba emmotoka nga waliwo abazirimu naye nga tebalina pamiti talina kuba ku kkubo naye ng'akulaga nti kwali kati gwe bw'omulaba gw'olina okudda ku bbali ekinene kyawanga kigende kati be bantu be tulina n'osanga oli ng'akulaga ne banka statement ye tesitowadde obukadde 10 naye ng'ali ku basajja abazitowa billions and billions abalengeza ati agamba tebalina magezi naye ngo kati gano ge mazima mukyala Farida tewali employee akwalifyinga kuvuma muntu yenna employee kubanga oyo government ogenda musaba muli kuvuma kugambako webale nnyo kati mumukuyita kugambako naye omugambyeko oti waliwo kankubuuze kati nze nga bwe ndi wano mwami Kyagulanyi mugambe kuki kati gwe emitwalo 5 oyagala ofuna akadde ogambe kuwa obukadde 5 mbuno ki mbuno sente ezo bawandizikoseza boti zizo bw'onaafuna ezizo jja zibikozese bw'onaafuna ezizo kagaba omwavu talina bwogerero kyogezaako gamba olina kwebuuza nga bwebuuza towabula owabula ki era nze nange kyova olaba tosobola kundaba mu maaso nga ndi n'abasajja
bwa mwami Kalimu ndina abakulu ba Miss Kigundu ndina abakulu ba mwami Kirumira Mbumba w'amagezi era nze nange ganti njogera ne baganda ne bobo gayina we kakanyako ne kakanyako kubanga nze gendowooza nti magezi bo bwendowooza nti busiru bwabwe ge magezi gaabwe waliwo ekizimbe ekiri awo ekyengera buli lwe nayitangawo nga basinga naye abantu bano tebalina magezi laba ssente bwazitadde ng'omubuuza nti ezo wazisaawa ovuma ezamu nja ziteeka wali nja kuziteeka nga zize abagagga n'abagagga be balina okwewabula okitegeera totuuka keera ku makya mbusimanya bw'oba ozitowa obukadde 5 yogerera mu be5 ab'obuwumbi baleke abo beebuuzeeko bwebuuza ku nsi tekuli mwavu aye tekuli mugagga abagagga tebalina ate tumanye okulaba nti okolagana nabo naye bw'oba batuuseemu manyawookoma kakkana mubuuze tukoze tutya wano kino kiri kitya naye ate abasinga omulaba talina kyali omuntu gwagenda okwetaaga enkya ate gwakakkanyeekaagira ati in fact tulina omulembe abantu bangi bagenda kulemererwa ensi lw'eddembe lye tulina ku social media I'm sorry eddembe lye tulina ku social media na buli omu osanga omwana wa P3 omusaala gwe yasoose okufuna yaguze essimu ya smartphone ali ku free wifi ne bw'aba ataddeko data naye ng'abantu baaliko baavuma eddembe eryo lyalibadde ddungi actually ddungi bw'oba olikoseza bulungi naye tulina abantu abatasooka na kulowooza lya bulimba eddembe eryo lirimba in fact amaanyi go tegali kati kino nkigamba ba social media amaanyi go tegali mu following gy'olina era abantu bangi bwafuna akakalinaga nti oyaŋŋamba ki amaanyi go gali mu kiki ofunyemu e following amaanyi go tegali mu kampuni gy'okolera tokeera ku makyanga abantu bonna obayisaamu amaaso kubanga okolera NTV ffe twagala kulaba kyojjemu NTV ojja kusanga akasajja nga tekakolera namu NTV nga tekalina na idea ku mawulire tewalina akamanyi nnyo kalyawo erinnya lyo livuga nnyo singa eryabo nga kakuliisa emyaka so tutunulire makungula obulamu buno bwe tulimu butulimba nze gwolaba kakati nze nsemmanyi kumanyi naye oyinaki kumanyi naye oyinaki ate ensi gyeko mu kumanya gy'olina okukoma okukola ennyo kubanga enki egenda kukubanja era kino kiri mu baserebu ne ate ekusuubiramu bingi awe bali nnyo kyekiri kyenagambye nti nkwebaza nti toswazizza brand yo nti omuntu okonaga Farida nti azitowa olwokuba sigendangayo musaba sikusaba munnanga obugagga tebabwogerera oba enfuna ennungi tebagyogerera era abantu bangi bakwata ebifaananyi ne batimba ku status zaabwe naye omugagga bamumanya n'ali obubi bamumanya n'apretendinga bamumanya tosobola kulimba nsi kyoli era tosobolaga nti nze gwolaba nzaaliddwa mu bagagga waliwo akaana kaali ku social media emabega nga kagamba nze gumulaba muli mu kunjooga naye ffe ewaffe tuli bagagga taata wange Haji akagenda emeka emirundi 5 ewaffe tusula mu kalina waliwo omwana yalinga ng'osobola omubuusa amaaso n'akabuuza ki ekikoza ku kyeyo ekyekinaana nyagala ku experience nga kabalala bye ba experiencing ekisoboka okuba naye waliwo okukyekalizaamu so kitegeeza ki nti ensi teweetaaga gibuulira kyoli ejja kiraba n'okukimanya ekimanyi ensi etumanyi n'okusinga bwe twemanyi era bwe wanaabaawo abuzaabuza ensi nga nti efadde talina kyalina agolaba mulala talina ssente golaba bwekaza waliwo gyemuga nti maama ate nange sinagamba kombulina ssente webali nnyo waliwo gyemuga nti sirikako ensi etwogerera tetulina budde bwa kwogerera nsi nti ze gumulaba keeping in fact kirungi nnyo era kiwa emirembe okulimba obugagga bw'olina n'obukweka mu kufuna empola okusinga okulimba obwavu bwo ng'obukweka mu bugagga obupaatiike kubanga ensi ejja kukulowoozeza kyotali ogenda kutomera ogenda kukolera ku pressure gy'otalabanga thank you kyama ki nga tunaatera okukomekkereza kyama ki ekiri secret wealth kyama ki nti njagala kubeera mugagga kyama ki ekyo kyenteekeddwa okumanya obugagga kyeki njagala kubeera nga baba Miss Kigundu kyokka naye ayagala kubeera nga aliko Dangote
tuleme gamba nti njagala kubeera mugagga, njagala kweyongerako okuva wano wendi munsi temuli mwavu, tuli mu mitendera just. Oyo gw'osinga tomuyita omwavu kubanga alina baasinga, naawe togamba nti oli mugagga kubanga aliwo gy'otayogerera, naye bw'obuuza nti kyama ki ekirimu, kumanya ky'oyagala n'omanya emitendera gy'olina okuyitamu. Dream big naye tambula mpola okutuuka ku kirooto kyo. Bano ebyoluubirira bituzzayo ku faludde kye twagambye nti lwaki okola ekikukozesa si kufuna ssente. Bw'omala okufuna ssente ogenda zikolamu biki? Buli muntu asobola okufuna ssente, naye ekyama ekiddako ezo ssente z'ofunye biki by'ozikozeemu. Ensonga teri kukuwa akakadde ne bampa akakadde ne bamuwa akakadde. Ensonga eri mu results ezigenda okubaawo mu mwaka 2023 nga batulaba. Buli omu teyalina ne bamuwa akakadde. Awo we wali ekyama. Ssente ozifunye. Ate ne we wasinga n'obuzibu. Obuzibu tebuli mu kufuna ssente. Obuzibu buli mu kumanya ky'osobola okukozesa ssente ezo z'ofunye. Kituzaayo era bw'obanga tunamanya ky'osobola kukozesa ssente buli kaseera ojja kugamba nti ssente tezimala. Ssente tezimala. Naye bw'onaaba ng'olina ky'oyagala okukozesa ssente z'ofunye, bw'onaaba tonnafuna ziri ennyingi, ojja kunoonya ekijja mu zino entono z'olina. Bw'onaakikola kijja kukuleetera ennyingi ezikola kiri ky'oyaayaanira.